Mandwambi evumaganya agisamirira. Lubaale w'ekika yantabula omutwe omanyirawo nti yasamira balukandudde. Bassebo ne bannyabo kyajja kusaanya yeerabira oluguzi. Gabasaanya ndaba amayengo g'ennyanja asaasobola kudduukirira. Ndifiira mu basajja bannange bw'alwala bamuyisa mu musiri gwa kasooli kuba gwe guba n'ebirevu. Ndifiira mu bakyala bannange bw'alwala bamuyisa mu musiri gwa ntungo kuba gwe guba n'amabeere. Ndifiira mu bakadde bannange bw'alwala bamuyisa mu musiri gwa jjobyo kuba gwe guba n'obuyira obwefaanaanyirizaako envi. Ate ndifiira mu b'eŋŋanda zange nga n'akamwa kalungi. Omukadde waalaba ku beewaabwe empewo lwe mufuuwa. Bassebo ne bannyabo kanziggyewo ekyejo eky'omuwabutwa anti ekiwangajja n'akiyita eŋŋoma, amagumba n'agayita endege, essanja n'aliyita embugo, ate mu ntungo mwayagala okkuba endiri. Baali bateegayo abaateeka olutindo ku nnyanja Nalubaale batanule okunguka ebizinga by'e Buvuma. Bassebo ne bannyabo babikanzirako ne batabikanze. Omukwano ogw'edda tegukutwaza lubugo lumu, natta eryawuuma nga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Wendi wano natudde dda ekitebe, enjala kyetula mu lubuto, nandi kinentuula ekisajja kikulu, wambwa kyatula mu lumbe lwa wante. N'olw'ensonga eyo kanfuuke kasomba kaddira ng'omuyalala Musaabalya. Nze Kanoonya Juma. Tuli balangira abafubutuka ebukerekere eyo mu Busiro era nga gye tuva tweddira emmamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka bwe tutyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale empaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tuvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasange. Bassebo ne bannyabo mbanjulidde program eyitibwa byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa. Naye nga sinnagibanjulira na kutotolera biki byenkuleetedde olwaleero, njagala okubakakasa n'okubategeeza nti tuli mu kaweefube wa kuteekateeka kitabo kya byafaayo ekitabangawo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekitabo kino kiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Olina jjajjaawo ayina ekyettendo kye yakola. Jjajjange yasooka okukola ekintu kino. Jjajjange yali mulwanyi wa Ssematalo. Jjajjange yatandika ebbaala ku kitundu ky'ewaffe. Jjajjange yatandika edduuka ku kitundu ky'ewaffe. Jjajjange yasooka okukola oba community y'Abannayuganda oba Bungereza oba luddawa, ng'ebyo byonna byakolebwa bajjajjammwe. Bannange ekitabo kiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Oganzikamu ekifaananyi kya jjajjaawo eky'omuntu yenna yakola ekyettendo ku mitwalo egiwerera ddala 10. Ekitabo kino mwana wattu kya byafaayo nnyo. Bassebo ne bannyabo sijja kulwa Buddu kulwala Musujja oba munnange kulwa Kyaggwe kulumibwa mbwa. Nkwanjulidde mukadde wange ono naye bagamba lubaali w'omulamu tasamirirwa. Weewaawo ssebo nsanyusa okulaba. Nange bwentyo ssebo. Amannya Yiga Lawurensiyo. Amannya Yiga Lawurensiyo. Yiga Lawurensiyo weddira ki? Eddira ngabi. Ensamba ennyonga. Ensamba. Osobola otukubiramu mbala gw'ekika kyo? Nsobola bulungi. Gunage budinda tuwulire. Kaaku kalikuta. Kaaku kalikuta. Kalikutanda. Akalikutwala. Mubengabi. Abasambaganyi. Kaaku kalikuta. Kalikutanda. Ne kakutwala. Mubengabi. Abasambaganyi. Nina ekibuuzo. Muzeeyi Yiga Lawurensiyo ozaalibwa mwaka ki? 1942. Ozaalibwa mwaka gwa 1942. Omwaka ogwo 1942 kati oba olinayo emyaka emeka? 8 kiwezezza. Owezezza emyaka egiwerera ddala 8. Kyembagambye nti mu pulogulaamu eno tukuleetera abakadde naawe osobola okusponsalinga pulogulaamu eno tutuuka ku mukadde w'ekitundu kyo. Noga ku kyalo kyaffe kino kuliko omukadde naye alina ebyafaayo. Twagala kuŋŋaanya byafaayo bino okubitereka ku mutimbagano abaana n'abazzukulu babeere nga babiraba era nga babijjamu ekyokuyiga kubanga bagamba obukadde magezi na wankubadde takubulira kya mukaddiya. Mukulu Yiga Lawurensiyo ozaaliddwa ku kitundu kino ekiyitibwa Seeta kwenkusanze olwaleero oba wazaalibwa walala nnyo? Nazaalibwa mu ssaza ly'e Mawokota. Wazaalibwa mu ssaza ly'e Mawokota. Oluvannyuma ne tujja ate kuno naye nga kwe tuzaalibwa. Oluvannyuma ne mujja kuno naye nga kwe muzaalibwa. Ddala. Kati ki ekyali kyabatwala mu ssaza ly'e Mawokota ne muleka kuno obuzaalibwamu?
omuntu yenna atambula. Kyekiri kye bagamba nti obuzaaliro si bukuliro. Bwekirise. Kakati gwe kuno oluvannyuma wajjako ng'ekitundu eky'obujjajjaabwo. Bwekirise. Kakati nina ekibuuzo mukulu Yiga Lawurensiyo nti Kabaka Sir Edward Muteesa wamulabako wamwetegereza? Namulaba bulungi n'amaaso gange era nga ntegeeramu. Olwo omulabira ludda Kasanje ku Ggombolola. Yali azze kukola kulambula bantu be. N'abasajja ba Kabaka nga bw'okitegeera. Sooka otunyumize ku mukolo ogwo ki ekyaliwo Kabaka Sir Edward Muteesa bwe yabanga alambula abantu be, gwe ki kye walaba ekyaliwo kyogga nti kino ate kyali kyanjawulo? Era ekyaliwo abantu bakuŋŋaana bangi ne boolesa ne bye bakola. Ne boolesa naki? Abazaana ba Kabaka ne boolesa emirimu gye bakola eby'obulunzi nga ntunula bulungi ndaba. Mu ebyo bye walaba kiki ekintu ekyasinga okunyumira kyogamba nti kino bannange we nalabira ku kintu bwe kiti ne bwe kiti? Awo nalaba ente eyakula neewola. Ente eyakula neewola. Awo we nalabira omusajja ali Ennuni nga bamuyita Katiribiri. Ekiki? Katiribiri nga azina bw'ati n'afukula olubuto. Bamuyitanga Katiribiri. Era we nalabira omusajja wa Kabaka yakafa taddwa. We yalumira omugaati guno omunene n'ayiwamu akacupa ka soda n'agukwata n'agulya n'agugaaya. Nga mumegganyi wa Kabaka. Ye yali omumegganyi wa Kabaka taddwa. Kituufu. Katiribiri Ennuni gye yalya yali yampuuta yali yaki? Nali Ennuni y'ente n'agimalawo. N'awera. Konna kwali kwolesa mu maaso ga Kabaka. Kituufu. Kakati olwo wava wamwe Mawokota nava Bubebbere. Wava Bubebbere. Era ly'essaza lyerimu lino. Lyeri Busiro. Kati ate kye kyali kikututte Bubebbere ba Muzeeyi bwe baava e Mawokota olwo ate ne badde Bubebbere gye bakuzaalira? Bazaalira Mawokota. Bwe bava e Mawokota kwe kudde Bubebbere. Bwe bava e Bubebbere kwe kujja kuno. Era Kabaka okujja nga nze ndi Bubebbere. Wali Bubebbere. Ne twatambuza bigere okuva Bubebbere okujja e Kasanje okulaba ku Sir Edward Muteesa nga twetisse n'emiwumbo gy'emmere egijja ku Ggombolola e Kasanje. Mwetikka n'emmere gye mugenda okulya? Kituufu ddala. Ensinga yalimu emirembe nga kwegamba buli omu yenna n'abantu be wabanga lumbe n'omuwumbo gw'emmere kwegamba lwabanga olaba olumbe nti Kabaka wajjaawo buli muntu ajja tuula eri n'abantu be balye. Anti olwo Kabaka agabudde. Mugutwala Kabaka agabudde. Ebiva mu bazaana be n'abasajja be. Bazaana be. Kibayita Kabaka okugabula. Engalabi nga zivuga. Ng'ekiri awo ekiyitirivu okumanya nekkaanya bulungi okutuuka ku nkulungo y'e Kasanje wali motoka we baagijjiramu omuliro. Ne basindika paka ku Ggombolola. Emmotoka ya Sir Edward Muteesa baagijjamu omuliro ne bagisindika paka okutuuka ku Ggombolola. Oba nga togikutteeko waakiri osindika munno. Ng'ate abantu beeyagala nnyo. Kakati Muzeeyi Yiga Lawurensiyo, nina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Olwo gwe ng'omuvubuka ebiro bye eby'obuvubuka bw'osajja kudde ozeewa kubanga tulaba nti nno omuvubuka agunjuse ayabulidde amaka g'abakadde be, obulamu obutambuza otya obusanze otya? Obulamu obwange nabutambuza bulungi. Era kakati kyova ondaba nti ndi musajja mutuufu ku kitundu. Kituufu. Era bwe nasuumuka n'enkula natandika okukola. Natandika okukola ki? Okukola. Kakati osuumuse amaka g'abakadde bo gaali ludda wa? Eri gye nakulira nga nvuddeyo. Gwe n'ojja kuno? Nenzija kuno. Kasugga kagoba kisambu odda ku bujjajjaabwo? Bwe kiri ssebo. Ne ntandika okukola. Kati wano osengawo mwaka ki? 1975. Ku mulembe gwa Idi Amin? Bwe kiri ssebo. Wali okyali muvubuka? Nga nkyali muvubuka. Ng'era ovubuse? Kituufu. Kintu ki kye walaba kuno ky'otoyinza kwerabira okusenga wano? Okusenga wano ekisooka abantu ebusi baali batono. Baali batono? Nga si bangi. Nga kaakati. N'amakubo nga temuli bibira byereere. Batugamba okuliraana ennyanja si kuliira.
kino tukimanyi oli ku kizinga mwalyanga ku byennyanja mu biseera ebyo era byennyanja ki ebyalingawo mu biseera ebyo oba ne kakati ebyaliwo era bye era ng'omuganda bw'agamba nti twabirya ne tusindisa n'ebigere w'osindisiza ebigere oba okooye oba obwegedde ate kumenyera ebika byannyanja by'oyagala nabyo awo nno we tugenda okutandikira kakobeko kalaale tulaba avubuse agunjuse yeetongodde azze wano we tuli mu mwaka 1975 ali kuno bali ebyennyanja agenda tubuulira ebika by'ebyennyanja byali bikaaki ebyo oba olyawo bye tutamanyi naye nga nkujjukiza twolekera ekitundu ekyokubiri bannange ekitabo ekiyitibwa emikululo gy'abaganda mu nsi okuganzikamu ekifaananyi kya jjajjaawo ekya kkojjaawo ekyani abalina ebyettendo bye baakola si buli muntu kuleeta muntu we nti muganziseemu sooka oleeta ekyettendo yakola ki mukululo ki gwe yaleka kubanga ekitabo kyakujjukira bantu abo kye tugenda okubaga oganzikamu ekifaananyi ky'omuntu oyo alina ekyettendo alina omukululo gwe yaleka mu nsi alina ekintu kwegamba ekyasikiriza abalala ku mitwalo egiwerera ddala 10 buli kifaananyi njagala okubategeeza muyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasaraba 256 751 47 oba MTN eri kasaraba 256 788 461 228 n'olw'ensonga eyo tukyali mu program byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa ne mukadde waffe ate omuzeeyi Yiga Lawurensiyo tukomawo mu kitundu ekyokubiri